to succinctly explain the essence of the writ of habeas. Breaking news office ya Bobi Amagye police abajje tolodde wali Makerere Kavuli befananyi ebyo byolaba ate bwetudda amunda mu kooti akatambika entandise nako nga Kano Okiza Besigye addizibwa ayo mu police custody oluvannyuma lw'omulamuzi ayitibwa Douglas Singizi ogamba nti atasobola proceedinga ne kooti abantu be babadde basoose ne babiwakanya sokulaginge subscribe nga bampita hanzi babadde basoose ne babiwakanya nga tebaagala addizibweyo wabula omulamuzi ate agambye nti sisobola proceed ne kooti nga ninamu omuntu omulwadde era ye nalagirirwa bwatyo police ate obolyawo n'aba prison ne bamwelekera okumuzzaayo obolyawo gye bamugye kati ye embeera ekyagenderera mu maaso wali munda mu kooti ate byonna ebifaayo tukyagenda mu maaso okuba nga tubikuwa abalamuzi baloya be Besigye bagezaako okulaba nga ateebwa kakati bwe tudda Makerere Kavule ebyaddala embeera yo ya bunkenke wadde nga ne ku kooti teri akkirizibwa kutebwa teri wa byakwerinda akkirizibwa kubanga akyama amaaso olw'ensonga nti tebaagala mbeera yonna oba oliawo eyinza kubeera nga si ya bulijjo kati ebyokwerinda byonna bikyali by'amaanyi nnyo ne wali Makerere Kavule jjukira Makerere Kavule essaala oba essaala y'okusabula Kitiisa Besigye webadde egenda okuba nga ebeera oba weegenda okuba nga ebeera pa okusinziira Bobi byayogedde olunaku olw'ejjo nga byonna we twali baleetedde wano kati embeera bweti bweri mu kooti abantu b'enjawulo bagezaako kuba nga boogera wano ne wali na bino bikulu. To succinctly explain the essence of the writ of habeas corpus in the following terms. The purpose for a writ of habeas corpus ad subjudiendum is to review the legality of the applicant's arrest, imprisonment, and detention, and challenge the authority of the prisoner or jail warden to continue holding the applicant. The application is used when a person is held without charges or is denied due process. Yes. My Lord, that is for the Attorney General and the Commissioner of Prisons to explain by way of evidence. So for you, you have no idea. My Lord, I will explain. Yes. My Lord, initially there were charges that had been preferred against them as explained in the affidavit of Winnie Anima and the Proscovia Onihira. My Lord, a copy of which is going to be supplied to the court. Section page 14, this Honorable Court had the occasion to succinctly explain the essence of the writ of habeas corpus in the following terms. The purpose for a writ of habeas corpus ad subjudiendum is to review the legality of the applicant's arrest, imprisonment, and detention, and challenge the authority of the prisoner or jail warden to continue holding the applicant. The application is used when a person is held without charges or is denied due process. Yes. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bavuddeko essaawa nga emu egenze maaso n'okulabika nti oba oliawo eyiseewo avuddeyo n'ategeeza nti abakulira akakiiko ak'ebyokulonda munda mu kibiina ekya National Unity Platform okuli Masi Walukamba, Lovanis Alex Lwanyaga, Rahuma Juma ne Kayabula Edi agambye nti tebamanyiddwa wawe bali. Kyagulanyi avudde n'ategeeza nti abakulira akakiiko ak'ebyokulonda tebamanyiddwa wawe bali. Bali missing Masi Walukamba, Lovanis Alex Lwanyaga, Rahuma Juma ne Kayabula Edi agambye nti bali missing okusinziira ku Kyagulanyi. N'ategeeza nti amawulire agaliwo galaga nti bano bawambiddwa ku mudumu gw'emmundu okusinziira ku Kyagulanyi. Bawambiddwa nti ku mudumu gw'emmundu mu bitundu ebyerungala Mpigi ekiro ekiyise bwe babadde bava mu kuziika mu kitundu ekyeraakaayi. Kyagulanyi bw'atyo bw'ategeezezza bw'abadde amaliriza tweet yeno gy'ataddeyo agambye nti ennaku nga zize eziyise mutabani wa General Museveni tamwogedde linnya yasuubiza
ekibiina kya NUP okukaaba amaziga. Kati embeera bwetu bweri eyo naye atuliriza information tugifunye okuva ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ate bw'obaozzeeko ku ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP gwe bayita David Lewis Lubongoya naye ng'asinziira ku mikutu gye emitimbagano avuddeyo n'ategeeza nti akulira okunga oba ssabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform gwe bayita Fred Nyanzi Ssentamu oluvannyuma lwa poliisi okuvayo ne yeewakana n'egamba nti temanyi wagyali. Kati okusinza ku David Lewis Lubongoya avudde n'ategeeza nti ba operatives oba abasirikale okuva mu JAT Joint Anti-Terrorism Task Force okuva mu CMI bamulese ku poliisi y'e Wandegeya. Ekyo kyokka kyagenze maaso n'okuba nti ategeezezza nti Fred Nyanzi Ssentamu mu kaseera kano aleeteddwa ku poliisi ey'e Wandegeya. Nakyo kitegedde. Kakati ekirala NUP n'ebibiina ebirala ku luvuganya gavumenti babadde bategese olwaleero balangiridde nti wagenda kubeerayoko okusaba ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform wali Makerere Kavule. Naye nkutegeezaako nti omukulembeze wa NUP ali mu kooti awali Dr. Besigye. Yagala kuyitawo ko wano tulabe ate kyekiyinza okuba nti kiri sayidi awo bannabyabufuzi basuubirwa okulabika nti bakuŋŋaanira bagenda